Mwabale kwekuumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle nze asiga Rashid. Amawulire agali mu ggwanga erya Uganda ge gagafa mu Parliament. Olunaku olwaleero ebimu ku biteeso ebadde bigenda okubeera nga biteesebwako kyekya National Coffee Amendment Bill 2024. Nonno ababaka naddala abo abava mu Buganda ate nga bali ku sayidi eri ey'oludda oluvuganya bano baali bawakanya nga bagamba UCDA terina kubeera ng'egattibwa mu Ministry of Agriculture. Kati olwaleero wabaddeyo olutalo kafuumuulankete awo mu Parliament wakati wa Zaake n'omubaka Anthony Akol. Ono nno Akol akiikirira abantu b'eyo e Clark North era nga asobodde okubeera nga ayambalira Zaake n'amugunda agakonde. Zaake wabadde azze maaso okubeera nga alina ensonga gya reasons agambye nti munda mulimu abakuumaddembe badde bayingiddemu n'emmundu. Kino nno agambye nti tebajja kubeera nga bakikkiriza era basobodde okubeera nga basaakinga omu kubadde bateeberezebwa okuba nti alina emmundu. Kati wakati mu kumukebera olwo nno bakizudde nti emmundu abadde tagiyina era wano eno wasoboledde okuba nga addayo mu kifo we yabadde atudde eno gye yasanze omubaka Akol Anthony era ono n'amugamba munange z'okuveeyo lindowooza n'amugamba sijja kuvaayo no nye balala bw'otuula kakananga Zaake amusukumye awo kyani kyakolo kyani kya Zaake. Awo olutuula lusobodde okubeera nga luyimirirramukko era Speaker wa Parliament Anita Mong n'asituka n'asobola okubeera nga alwenenya alabe ate ki ekinasobola okubeera nga kiddirira. Mu mbeera bwetyo mu kukomawo akomyewo n'obusungu obutali bwa bulijjo era wanene asobodde okubeera nga asuspendinga ababaka 12. Mubaka abagenze maaso n'okubeera nga basuspendingibwa kubaddeko Honorable Zaake newankubadde ono abadde addusiddwa mu ddwaliro ng'ali ku katanda k'abalwadde ne bamutwalira mu ambulance ekimulobedde kubeera nga naye amuwummuza. Zaake akiikirira abantu b'eyo Emityana Municipality. Omubaka omulala agenze maaso n'okubeera nga asuspendingibwa ye Wakayima Musoke oyo nno ng'abantu b'e Nansana Municipality be bamusindika mu lukiiko olukulu lw'eggwanga. Roses Mukasa oyo wa Lubaga South ate Charles Tebandeke w'Ebbale, Isaiah Sesanga, Sinas Nyakato Derek Nyeko, Frank Kabuye, Ronald Evans Kanyike kosa ne Susan Mugabi ne Shamim Malende omubaka omukyala akiikirira wano mu district y'e Kampala. Kale asofa ebisobodde okubeera nga abigenda maaso awo mu Parliament era nga waneeno twalabye Lop Joe Senyonyi yasobodde okuba nga alina ensonga z'atangaza era we yasibidde Speaker wa Parliament n'amugamba munnange okusinziira ku byagenda nga biwulirwa mu katambi ng'ogamba nti Abaganda tebalina kubeera nga bafuna numbers. Tusaba wali badde ensonga eno ogisuula mu kasero n'otagyesembereza kubanga oludde kyalagadda nti kyajjamu obususuzi bw'amawanga. Kati katulinde tulabe ekinasobola okubeera nga kivaayo n'ekyo gye banaasobola okubeera nga basalawo ku byonna ebigenda mu maaso. Naye nga abantu ku ground bagamba emwanyi yaffe baali badde bagireka twali badde tusigala tukolagana n'ekitongole ekya UCDA naye ne batatugatta mu Ministry of Agriculture olw'ensonga bintu binnyo bye tulabye nga bisaanawo okuli vanira apamba n'ebirala naye n'emmwanyi muma mugenze maaso n'okubeera nga mwagala gikolawe mutyo kijja bbeera kibi. Ebyo abantu bagenda maaso n'okubeera nga aboogera naye katulinde tulabe ekyenkomeredde. Nze Segawa Rashid.